bulungi eyeekuumira kusenga Faith 256 nkwaniriza ate nate olunaku olwaleero kansuubira oli bulungi kamaama oba kataata obulamu bugamba ki? Olunaku olwaleero lwakutaano wemba seerabidde olwa Ramadhaani so nja kubaasaba munnange bw'obanga wasiibye ka vidiyo tekagenda kubaamu nnyo kumansa ntungo naye era sandyagadde munnange ogira ekisiibo kyo ngenda gezaako okuwumbawumba n'okusabikako. Kale leero mbaleetedde eddagala ly'amaanyi g'ekisajja mwe abasajja abeenyooma nabagamba nti nnyumirwa nnyo omuntu agezaako home remedies nga tonnaba kubuukira ddagala lyonna simanya zungu simanya viagra simanya biki nga tonnabibuukira osooka ogezeseeko ku bintu ebiri mu njuuyo kubanga nze kimmanyi birimu properties esobola otuyambako kubanga tukola ki nga tutuukira ddala ku ntikko ate bulungi nnyo ate n'osituka munnange omuntu n'omusanyusa. Kati ekisooka leero mbaleetedde akatungulu akamyufu. Obutungulu bulimu kkala waliwo obweru obwa green obwa yellow ofuna kamyufu. Akatungulu akamyufu kalimu ekirungo kye bayita flavonoid ekikuyambako okubeera nga kigenda kuyamba ku ntambula y'omusaayi ate n'ekirala kikuyambako okuboostinga testosterone. Nabagamba testosterone kye kintu oba ye hormone eri mu mubiri gw'omusajja ekuyambako okumaintaininga omuyimo yeekola ku nsonga za kuyima kyokka ate nekuyambako okuboostinga libido yo oba obutungulu buno bukuyambako okuboostinga obwagazi. Omusajja yenna atalina bwagazi obeera nga ngambe ki oba kyenenza okugerezaako tosobola kuyima n'omalayo n'owangaza omuyimo ekituufu kiri nti olina bwagazi. It is barely impossible. Olina okuba nga olina obwagazi bulinganga amafuta agafuwelinga omuyimo gwo nti leave alone the testosterone but if I do not have testosterone zikuyamba kufuna obwagazi kyokka ate obwagazi ne bukuyambako kumaintaininga ki omuyimo n'obeera ng'osobola okuyimukira ddala essaawa eziwerako. Tugenda kulaba engeri gye tutegekamu akatungulu of course si kokka tugenda gattamu ebintu ebirala. Then n'ekirala ky'osobola okubeera ky'olina okubeera ng'omanya munnange akatungulu kakuyambako mu muscle recovery oba kakuyambako okufuna like amaanyi g'omubiri like amaanyi generally. Nabagamba waliwo ekintu kye tuyita endurance. Naddala abasajja nga gwe bw'oyima n'ogwa olwawo okusituka kitegeeza omubiri gwo tegulina maanyi oba si kyo nga bw'oyima tosobola kuwangaaza muyimo not because you are low on testosterone not because tolina bwagazi it's just because omubiri gwo guli weak muscles zikooye tugenda ne tukola ne mudde eno ne mudde eri olunaku ne lukuyitamu kati ogenda okutuuka ewaka nga mbusimanya mbu ate ng'ekituufu kiri nti tolina ki maanyi nga weetaaga ekintu ekigenda okuzzaamuko ku maanyi okuyambako ku muscles ezo n'ebisigadde. Kyokka era akatungulu ke kamu kalina nutrients omuli potassium akuyambako okumaintaininga kye tuyita electrolytes mu mubiri gwo. Kino kikuyambako okubeera nga togenda kubeera ngu ebinywa bikwesiba oba bikuluma. Nammwe abagamba nti singa nsanyalala bakiyita kusanya masopuulu zinkwata nga tuli mu kikolwa ky'omukwano nali nabasuubiza okubakolera ka video anyway ndikyogerako. Masopuulu bwe ziba nga zikwata nga muli mu kwezina liya wange omulungi eddagala lya masopuulu katungulu katungulu osobola kalya nga kabisi oba osobola obikozesa nga bwe ngenda okubikulagirira. So eyo tuveeyo so byebyo ebirungi ebiri mu katungulu woba oli wakukabeera ng'okakozesa kati mu katungulu muno eno tugattamu nabagambe kakuyambako ku ntambula y'omusaayi negubeera nga gutambula bulungi nnyo olw'ekirungo kiri kye nayogeddeko ate tukimanyi nti omusaayi gwe guba gutambula bulungi of course ensonga z'omu kisenge wali wonna kkiriya walla. Kaakati ekirala kagaliki kano nakasomesaako ko naye tugenda kukatabikamu tetugenda kukozesa katungulu kokka tugenda kutabikamu galiki waffe. Galiki of course tukimanyi nti akuyambako okubeera nga okendeeza ku bukoowu oba fatigue reducing fatigue mu mubiri oba olunaku lwakuwuubyewuubyedde okooye galiki agenda kuyambako okukkakkanya fatigue oyo oba okukkakkanya obukoowu. Ate mu nsonga yemu oba mu layini yemu eyo galiki naye akuyambako ku kye tuyita blood circulation. Of course omusajja yenna okubeera ng'osobola maintaininga omuyimo gw'akabanga akawerako omusaayi gwe gulina okuba nga gutambula bulungi nga guyingira ng'ate bwe gufuluma at a given speed not less and not too much. Awo osobola okuwangaaza atya omuyimo gwo. Kyokka ate n'ekirala galika akuyambako okuboostinga amaanyi like omuntu nga bw'onaanywa nabagamba galika alinga bw'olaba energy booster bino bye muyita rock boom simanya biki nga bw'obinywa n'owulira ng'ofuna amaanyi oba bituufu mugafuna simanyi. So ne galiki bw'ali akuyambako okuboostinga amaanyi go n'okubeera ng'ayongeza ku bwagazi bwo nga gw'omusajja obwagazi bw'okwegatta
ate nga nakyo era mukimanyi ne kibagambye nti omusajja yenna atalina bwagazi omuyima omuma ne amye, omusajja alina obwagazi omuyima omumye ne yes kiba kikola. Then ekirala era naye akuyambako okuboostinga testosterone zo. Kati for example onywedde akatungulu otaddemu galiki kyokka ate naye kennyini akukolera ebintu ebikola ki ebimalayo oba ebiriyo. Katugenda kwongeramu enniimu. Enniimu eyo gye mulaba munnange ya makulu nnyo. Enniimu ekuyambako okubeera nga osigala ng'oli hydrated nga tokoowa ate nga toggwamu maanyi. Ebiseera ebisinga omuntu ekirinza okukooya mu abakyala n'okubeera nga like mu abasajja n'okubeera ng'oggwamu amaanyi akasolo ne kagwa like you are dehydrated. Kati if you want to stay hydrated olina okubeera ng'okozesa enniimu. Enniimu naye tugenda kulaba engeri gye tugikozesa. Then ekirala amazzi g'enniimu gakuyambako okukola kye tuyita electrolyte replacement. Electrolytes kiringa ekirungo ekibeera mu mubiri gwaffe okutuyambako nga tetukoowa like you don't get muscle cramps. Abantu banene abakajjuza be basinga okunywa bo electrolytes drinks bukuyambako okuba nga omubiri gwo physical obeera fine oba obeera active nga togenda kukoowa. Ekyo kikulu nnyo nga bw'okiwulira. Ekirala enniimu ekuyambako okuimprovinga kye tuyita oxygen flow mu mubiri gwo. Erimu vitamin C, vitamin ono abeera ayamba omubiri okwabsorbinga kye tuyita iron. Iron it's also another content mu mubiri gwaffe. Ate nga iron ono ali very critical ba ali critical like ali critical kyeki wa mugaso nnyo. Wa mugaso nnyo okubeera nga like deliver like wa mugaso nnyo okubeera nga omugundi omuka gwa oxygen obanga oxygen abeera delivered to your tissues. Tissues jukira akasolo ko kalimu kye tuyita tissues oba rectal tissues. Tissues zino singa tezifuna enough supply of oxygen n'omusaayi tegugenda kutambula bulungi, tezigenda kubeera nga zeewanirira oba nga zeereega bulungi akasolo ko okusigala nga kayimiridde. So ngezaako okubanyonyola ebintu bino wemba nga mbifunye oba nga mbisomesaako kuba nze nabagamba wemba nsomesa sigenda kugamba bugambe nti funa akatungulu teekamu ennyaanya teekamu kino fumba nywa nedda. Lwaki mba nkikozesa? Kiyina obusobozi ki okubeera nga kinkolera? Kiyina busobozi ki okubeera nga kinkolera? Ewe kiba kinkolera kiyina side effects oba nedda? Y'ensonga lwaki I dive deeper into these things nga mbibasomesa. Then munange galiko ono lemon ono agenda kuyambako okubeera nga osobola okusupplyinga oxygen mu kasolo ko correct ku buno bwe tuyita rectal tissues obeere nga akasolo keereega bulungi nga tekamala gagwa. Then nekirala galika akuyambako lemon akuyambako okureducinga kye tuyita inflammation kubanga alina kye tuyita antioxidants ne flavonoids. Flavonoids it's also another component nchita component kiyite kirungu ekisangibwa mu nniimu ziba zigenda kuyambako naddala singa oba ozikozesa nga bwe ngenda okugamba kuba ate kino ekirungu kiri mu bigundi mu bikuta ekimu. Amazzi ga lemon galina amakulu naye n'ebikuta nabyo birina amakulu. So bw'oba ogenda kufumba eddagala lyaffe lino tulifumba tutya? Nkwatira akatungulu kasalemu nga bonna akasalaasalamu anyway w'oyagala oba slices oba ki nga bw'oyagala. Kwata enniimu gisalemu nga bw'oyagala slices biki by'oyagala. Bw'omala obisalaasala ogenda kunnyamba onkwatire cloves 2 oba 3 ziwaate. Tozisalaasala zo biteeke mu kasepiki teekamu amazzi matinto teekamu mangi nga glass emu ey'amazzi oba glass emu n'ekitundu bireke bitokotere ekitundu kya glass kiggwemu osigazeemu glass emu oba ekitundu ky'ekikopo. Bw'omaliriza bistraining ogenda bitokoseza eddakiika nga 5 ku 6 7 kisinziira. Then bistraining ogyemu amazzi galeke gawole onywe. Diya wange nnywa ekiro ng'ogenda kusabula kajja kwerega ojja kudda ng'ambe senga feeyi kasoda kakunywako omukazi yambuuzizza kalagala nakajjeewa kagenda kwerega naawe okawulire nga keereeze ate nga toggwa ate nga tokoowa ogenda kuzina emmana n'omukazi asiime. Nsigala nze senga feeyi 256 mbeere bulungi akuuma atakuumira mpeera mbaagala nnyo bantu bange. Yeah.